of the questions which were asked Honorable Mpuuga nga wali mu lukiiko bamuyise yonyonyereko ku nsongezo bamubuuza zino sente za office oba zizo ne leader of opposition aliko kati agendako Joel Senyonyi anazifuna zino sente olyokogamye zino sente wazifuna mu duufo. Unfortunately as money for a person not an office chovola awozongera okulaga nti tiwazirigo money. Maliriza na kano kamalize na kano mukama wange kamalize na kano mwami last day ayina ekintu kyawogera my last wire akoze submission entanudde nnyo agambye nti mwami Kyagulanyi akolanye erya Dingidole oba sekyo ayina mission ey'okutemawo abakulembeze bonna mu ghetto tukita kutemawo temawo abakulembeze bonna ab'omu Buganda abensa. Little did I know nti Buganda ezimba abakulembeze ababbi kubanga unfortunately ate ffe twagala kwebaza Honorable Kyagulanyi nti yabuuka nnyo nti waliwo wana abakulembeze abo bakina Owekitiibwa Mayiga Owekitiibwa Mathias Mpuuga Owekitiibwa Sseggona abaali balowooza nti be basajja lyokka be bakigalo ekisajja mu Buganda muno. Wabanga kituufu yagamba president Mathias Mpuuga asamba yakusiba ate president n'alagira n'ekibiina ne kiragira mumugyeemu obwesige kuba adyemedde ekibiina alidde ne ssente mukadde bitaano Sewanyana n'ovaayo n'ogaana n'ogamba sijja kuteeka mukono ojje yansiba mu kifo kyalimu. Era ekyo kye yakola yali yeetaasanga omuntu lwa nsonga yamanya nti ebyama bye byalina ne Honorable Mpuuga bijja ku explodinga bimanyike. N'alowooza nti okuplayinga neutral place kansigale mu layini bbiri kisobola omutaasa. Kuba okusalawo okutateekako mukono kyali kimuleetera okuviibwako kaadi kuba bulaga bujeemu ery'ekibiina. Osalewo osanyukise oli atagenda kuwa kaadi. Waliwo ekintu kye mugezaako okugatta ku nneeyisa y'abantu n'okufuna kaadi. Njagala twawula ebintu bino bibiri nti omuntu yenna ali mu kibiina kya NUP ng'okoze by'oteekwa okukola toyina kweraliikirira kaadi wabula gwe bw'oyagala obeere mu kibiina nga gwe oli muli ozannya pingi pongo ojja kweraliikirira kaadi. The higher the monkey climbs, the more you see its buttocks. Kwa principle gyakoma okuweerega gyakoma okuweebula yasooka kwewala lupimo n'alaga abasibe ennyo n'ababi ennyo. Kati atandise Rwanda abantu mikamu babyogeri abantu babigaanye nti ayina ebintu si kyekyabadde kyekituufu okukola essaawa zino. Ekyo kijja kundowoozesa nze nti ekisooka ayinza okuba talina kyagamba abantu nga bitera okukoga nti abasajja bo tebalina strategy. Ne wayimira ebigambo byoboogera ogenda obinoonya bigattagate twogera nnyo ku twogera ku gundi mubi gundi musiru gundi talina makulu gundi tumugobe gundi tumuboole waliwo ebigambo ebyogerwa ebisinga owulikika mu bantu abo. Suzizo tebalina bigambo byakwogera ne banajja okwogera bajja kati nga ogira mu kyaliwo Mwanga Kivumbi yayogera nti bo balina ebintu ebyo ebiringa ebiri against some people not a strategic not a political strategy nti bwe tunajjayo tugenda kunyonyola bana abantu kyekiddako tugenda kukola kino then still conclusiveness kyenalirowoozeza bwe kiba nga si bwe kityo nze ndowooza kiba ndayinza okuba alina hidden message hidden agenda oba hidden mission. President wa NUP yennyini yagaana okwaniriza abantu abo n'aba NUP bonna. Kyagulanyi yennyini n'atuula ku ppana ebweru w'eggwanga eya Flavia Namulindwa n'ayogerera abaana abo nga bateerebbwa ebigambo bye biti. Omwogezi w'ekibiina omumyuka w'omwogezi Waiswa Mufumbi n'ayogera ebigambo bye biti ne bituuka n'okuleeta muganda waffe Muhammad Ssegirinya Mungu amuwummuze mirembe okugamba nti wetalinyanga ku mulambo gwange. Mu bintu bye bimu ne batandika okubuuza bano bateerebbwa batya. Be babanga babuuzanga be bateerebbwa nga buli omu ansa agiina tumanyi baani abaateesa nga n'ekiragiro tumanyi kye kyava. Ssegirinya ne Alan tebaali bamukwano. Tebaali bamukwano. Ekyokubiri ensonga bonna ezaabakwasa bonna baali tebazimanyi. Ssegirinya yali tamanyi bijambiya by'e Masaka nga ne Alani tabimanyi. Era bwe twamukyalirako nga baakamusiba yagamba nali bweru
naye ekintu kino kyetaaga okuwa obudde kyova olaba nti obulimba bwanguwa. Mukulu Twaha bwakeera ku makya n'aga nti ffe baatugjamu obuwongo ne babuteekamu obuugi, ekyo kyanguye, naye amazima gaakyo gajja kulawo naye gajja kutuuka. Ekibuuzo kiri nti essaawa eno lwaki ebitambula ebisibya abantu biri Masaka? bebateekeddwa okubeera abakulembeze. Litoddirire ino nti wajja kuvaayo omwana wa ghetto His Excellency Robert Kyagulanyi bannayuganda bamukkirize. In fact ninamumalirize kamalirize bwekisebo twagwa mu lukwe olwaba be bayita bakukunala nga baagala okumenyawo n'okusaanyaawo omwagala w'abangi n'abakulembeze ghetto beezimbi okubanga basobola okukulembera abantu mu Uganda. Njagatudde ku Mathias omayi wavaayo kolumwana n'otugenda kkooti y'embaali yakakasa Nambooze Betty ng'omulimbo w'ebbaluwa ng'ejjembe. Kakati nankubuuze oli waba mulimba ng'ejjembe kati Mathias Mpuuga mulimba nga ki? Wabanga yavaayo n'agamba nti siteesangako sibimanyi n'amaana najja ate n'agamba nze yateesa nze kennyini wano abola tebwateesa. Ani mulimba ng'ejjembe? Okusookera ddala nasabye information nga nina kantu kenda Ndeda sooka osooke ekibuuzo kyenkuwadde. Nze mmanyi bulungi nti okusinziira ku information eyatuweebwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yakugamba ekintu kyembadde njyankugamba. Kati ebintu byembadde njyankugamba tebineetagisa na kumbuuza bibuuzo. Njagatudde ku Mathias Mpuuga ng'omuntu kuba twagala okudda ku muteekiti. Nze byoyosoose okwogera saabiraba naye bye nalaba nabiraba ayimiridde mu lumbe. Okay, uliriza bulungi. Byoyogeddeko saabiraba byesaalaba sina. Tofaidede manja uyawandiika ono Mathias Mpuuga n'abalooba era ddolimu eddalo sente teyasasola bwe yadda ne yeetonda oba kiraba bulungi so bwe yeetonda ne kivaawo naye najja ate n'akyogera lwatu nti nze eyagenda kunenteesa ababaka ne babbayo kuba baali bagonvu nga balwadde ye mulimba nga ki? Asaagala onteekerewo kintu kyoyagala njogere nkugambye benti ebyaddeyo tanze saabiraba nze ebintu bye nnalaba byegenze njogera nti bano abasajja batuteekamu kye baagala tutegeere. Kati omuntu asiba abantu e Masaka nkulaga knowledge structure, omuntu asiba abantu e Masaka omuntu ng'ategeera nga badde afollowing ebintu bya Uganda bino nga tubakuzadde jjojjuuzi Mpuuga ng'akolera General Museveni. Omuntu asiba abantu e Masaka mu pulaani zaabwe zonna ng'obadde ofollowinga Uganda ne politics wa Uganda era fiki nkugamba nnyo n'abatugobera wano nti wetuli batuvuddewo ffe tugenda kusoma ku Museveni engeri gye yekumidde mu buyinza ng'akozesa bannabyabufuzi abamu akozesa ebibiina by'obufuzi. NFIC Media.